Kwaniriza kwa alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nantiza. Ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wadde nga wakyaliyo ebimu ebitannafuna nkuba era nga okusinziira kwa alipoota ey'enkuba gye twafunye omuli ebitundu ebyo ebyasinze okufuna enkuba ennyingi mulimu Kasese nga yafunye enkuba eyawezezza milimeters 3.5 n'akatundu kamu. Masindi nebeera n'enkuba eyawezezza milimeters 2.7 ate Yoggulu nebeera n'enkuba eyawezezza milimeters 19 n'akatundu kamu. Bwe tutya ku kifaananyi ekyo ekyakuliddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi akasana kayase ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu ebyo eby'omu bukiikaddyo ssaako n'ebyo eby'omu bugwanjuba byafunyeyo okwatirira kw'ebire nga muno nno mwadde nga mwetubeseemu n'enkuba era nga enkuba eno yabadde nga erimu n'okubwatuka okw'eggulu. Nga kino nno kyavudde ku sserwandula mpewo eyitibwa St. Helena okweyongera amaanyi ng'eno esindika empewo empeweevu okutuuka ku bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ssaako n'empewo empeweevu ezifuuwa okuva ku Sseguyanja Buyindi nga ziyita mu Mozambique okutuuka mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe awamu n'obuvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya tusuubira okutandika n'akasana okwaka ng'ate bwe kakubakubamu mu bitundu ebisinga obungi okuggyako ebyo ebiri ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale nga yo tusuubira okufunayo enkuba. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufuna enkuba nga ddyo ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 Kotido, buvanjuba ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 29, Kampala ssaako n'emirano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28, olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ku ssemazinga Africa tulaba nga mu Lagos, Johannesburg awamu ne mu Nairobi tusuubirayo enkuba wadde nga mu Johannesburg ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 31 ate ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Bwe tukyako ku bibuga ebimu emitala w'amayanja mu Moscow yo tusuubira okufunayo omuzira era nga n'ebbugumu tuyisuubira okubeerera ddala wansi ate yo mu London tusuubira okwatirayo ekiddedde nga n'ebbugumu tuyisuubira okubeera ku degrees 16. Ebibuga ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Mu Beijing ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 11 ate yo mu New Delhi ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 32. Awo nno gwasuubira okutambulako mu bibuga ebyo tukusaba ogende nga weeteekedde embeera eyo okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku Lutimbero. Beera bulungi.